Kabata is an idiot. Checho soka. Because abasiru bakulowozesa nti you can lower your standard. Omanyi bojja ku app ezo ng'olina ky'oleese ky'amaanyi. These idiots think you'll lower your standard. Okolenga bo. Okitegera. I can't compete with Kabata on TikTok. Who is Kabata? Does he have a proper job? But that is his job. Doesn't he earns from it? Wait. Sagalo bere nawe nga bali abalowooza. The proper job oyina genda mu office. Soko ndeko kasuku. I cannot debate with any person. Ekisookerwako basis ya argument yonna wasomaki. Wasomaki. Kabata yasomaki. Here PM anti spokesperson. City spokesperson. Thank you so much. Kati debate cancelled. Anonye beyamala nabo omujiji banyumi. Tengena netula mu basiru be na blocking nendoka mbazimbula nendoka mbazoominga nembaziro ningalaba no nembazi ningalaba no bano nemba nanula ebifaananyi byabwe mu bibuloko nemba nanula agamwa nemba nanula amayindo nenga zoominga bwenti ku simu nensembeza bwenti agayindo ngali mu kibuloko tasobola kuvayo nenganze ndieno munanula agamwa nenanula agayindo nembigazi yagaso nembisembeza agatu ngamba nga gaabijja nga gali mu kibuloko ndiyo naga blocking no mutabani wa gundi anvuma ati naenda mu blocking ono mutabani wa gundi ono namubona anvume ennyenda kuzima ati namu blocking kati ali mu kibuloko tanda bakati yagenda nannonya nga tanda bamagucho omutegedde yagenda nannonya nga tanda banga mu blocking kati buli wakiwulira awulira nga afa namvuma ne mu blocking ne munano ngala na mayindo ga kitawo mutamivu ne muzeno ne ngala ba mamwa ne muzeno ne muzeri ne muzena mbera mu bloko nzendiro ne yongera nabere yongayo mba ngamvuma uliro naku nze na mu blocking abanange sigenda ku live ze yali ajja kuzange ne bakubuuza oyinzo buuzo mutabani wo mutamivu no mubuuza Kabata omuvumira ki ngata ina nsonga nga sina kinamukola just kumumma live ne mumma live nambane ekiyumvumya namma omusajja live yara yagala je ku live yanga avumire ko mukwano gwange Jojo ne mumma live okuva kuolo omusajja munyivu omusajja ayomba omusajja avuma buli saawa avuma buli saawa buli watula mu kamera avuma nenge ekiyumvumya kumumma live yansaba ka box museko ningano musako ngayagala vuma client wange kati waliwo abantu bange wano besisobola kukkiriza kuvumira wano wange mpozi nga nabo bagwebali kati busungu bungi buvira ddala kugumba kumuma live nti omuntu ampeereza request nganyo gikwata awo olutalo ne lujja ne lubalukawo bakubuza omusajja wayo ogenda ku live yekola ki yakuyita wali omuvumira ki nga takubuulira lwaki anvuma naye yanvumalako ekikulu kiri nti omusajja nagaana omussa ku live avumireko omuntu ng'omuntu gwavumirako nze ndudde newala emyezi mingi kidayanti wange nga nsobola n'omukaabira ennaku nsobola n'omusimba oluseke kati ng'avuma sisobola mujjako wadde mutwalo ninga gwayagala okuvuma nsobola omujjako akakadde n'obukadde obubiri nga kye nnina okukola kwe kusigaza omuntu gwenzigyako obukadde ono ayagala okuvuma bamuwaane ne mmwejjako ne simuwala ne sikkiriza request ye awo olutalo lwe lwatandikira